mbalamusira nnyo baganda bange abali ku the updates online page. Mwebale kubaako, mwebale kubeera nga mugoberera ensonga. Mujje sharing ayita munno, embeera gye tulimu mugimanyi bulungi nnyo. Mr. Update. Kubanga nti Kamuli tubadde nga tusigadde mabega mu buli kimu, yadde nti tubadde n'omuntu abasinga gwe bayita nti munene, naye Kamuli abadde nga elaginga behind. Ebyenjigiriza tulaginga behind, osanga nti abaana abasinga ewaffe bakoma mu P6 mu P7 ne batoola embuto ne bafumbirwa, naye bambi baba baagala okusoma naye baba tebalina kisente. Buli kantu owe Kamuli keyalinga akola okufunamu ssente nako gavumenti yakayingirira, gezanga ebikajjo ng'emmwanyi, buli kimu tekikyaliko ssente, so ne weesanga nga ebyensoma byo bambi byagootaana. Then wojja ku byobulamu, Kamuli tulinayo just one hospital erya gavumenti, weesanga nti libeera n'omujjuzo mungi. Ennamba zino ziri mannya ki? Ziri mu mannya ga Bridget Babirye, ziri mu mannya agange gennyini. Babirye Bridget. Yes. So omujjuzo guba mungi, abamu ne batasobola kufuna services ennungi mu ddwaliro, abamu bafanga bazaala Kamuli eyo, abamu abaana babazaala but because tewaliwo postnatal care abaana abambi ne bafa oba bamaama ne bafa. Tetulinawo yadde ka ambulance akagamba nti abakyala tujja batwaliranga muno nga bagenda okuzaala. Eyo ensonga ennuma nnyo nnyo. Then wojja Kamuli district, oyinza okulowooza nti tuli mu bifulukwa gye tusula, enguudo temuli, ekitegeeza nti tetulina muntu asobola kutwogerera nti Kamuli enguudo ziri bubi. Then ekintu ekirala, abavubuka n'abakyala tulekeddwa nnyo emabega. Ekifo kino ekyawuma n'empi kyatondebwawo, kyaleetebwa Government of Uganda to empower women. Kitegeeza nti it was an affirmative action to empower women, but kyannaku nti abantu abamu even after 30 years they are not yet empowered. Kino ekifo kyajja kujjayo bakyala. Kozina katono, my sister Magisa nsanyusa okulaba. Magisa candidate wa fono bambi yesimbye Kamuli municipality, Kamuli district, agenda vuganya ne mukyala Rebecca Kadaga. Mumanyi embeera bane nomination fees bazidumudde. Nomination fees batusabye million 3 nange nze mu mwankwatizaako ne candidate wa fono ayinako akakadde kamu, so bambi ayagala tubeere nga tumuyambako okubeera nga tumusonderako. Tewali kitasoboka gulawundi agiina, but nga mumanyi embeera nga bweri abulamu okubeera nga tumuyamba tumusupportinga. Ivan Kayizi nkulabye profile pic ngirabye eriko Babirye Babirye Bridget candidate waffe owa Kamuli district agenda vuganya ne Rebecca Kadaga era yalina tiketi yaffe eya NUP. Nolwekyo bwoba olina kyomuwa essimu eyo eri mannyage, essimu 2 eri 075624 4399 eyo endala eri 0774759491 kyosindika kyonna nga tukwebaza. My sister Magisa ono e candidate waffe owa Kamuli municipality ekeberako Kamuli district okubaako messages ze ombuulira tunoonya million 2 olwakusindikidde tewali yamusindikidde, tunoonya million 2 bambi mukazi wattu tumuwagire, tewali kitasoboka. Ye candidate waffe NUP gwe yawadde ticket, gwe yawadde flag yali asubira mitwalo kubeera 2 eza nomination yasanze ziri million 3. Enamba zizo nzitaddeko Ivan Kayizi, ezizo enamba nazipininze dda, ondoza muziraba. Enamba zizo nazipininze dda, emu eri 075624 ziri mannyage. Enamba ezo zonna ziri mu mannyage, ziri mannyage. Lwekyo alina kyayina osobola okubeera nga bambi omukwatizaako n'asobola okubeera nga afuna nomination fees million 2 zetwetaaga. Ayinako million 1. Ayinako million 1. Nga mumanyi Mr. Update wesizikiza bambi bamugeye edduke wa Mr. Update yajja okuyamba najja. Nga mumanyi ebyange Mr. Update era ensonga nezikwasaganya. Ate munne nandi mugobedde wa candidate waffe. Candidate waffe enamba mundaganga abataziraba baddamu ozisome enamba. 0756 244 399. Then MTN eri 0774 75 91 86.
Babirye Bridge. Babirye spell the word Bridget. B-R-I-D-G-E-T. D D-G-E-T. Abakatwegattako tuline candidate waffe eyesimbye ku tiketi ya NUP Kamuli municipality Kamuli district sorry akuwadde meka waliwo amuwaddeyo omutwalo gumu agenda vuganya ne Kadaga nammwe abasobola okuweereza ku namba yange eya Mr Update enamba yange ya Mr Update naye musobola ogiweerezaako nazo tusobola ozisoma naye enamba za candidate waffe zeezo ebbiri zembateereddewaawo enamba za candidate waffe zeezo ebbiri zembateereddewaawo asobola okubeera nga amuyamba muyambe bambi mumuli bange Mr Update bambi andaajanidde bamugegende wa Mr Update n'avuga okuva e Kamuli najja tunoonye nomination fees agenda vuganya ne Kadaga era yayina kadi yaffe ne Salamu Sumba kwali sagenda vuganya ne Kadaga ne Salamu Sumba ono yali ku tiketi yaffe eya NUP so asobola okumuyamba ndi munde eno wali saidi za hoteli wobojja abasobola okumuyamba amuyambe abasobola okumuyamba bambi mumuyambe tulabe nga tusobola okubeera nga bambi tumuyamba mu ngeri emu oba endala lwekyo abanakatwegattako yembeera eriwo abakatwegattako yembeera eriwo ayina kyayina bambi osobola okubeera nga omuyamba Kadaga oyo twagala musiguukulula enamba zizo zibatagingiddewo naye mundaga temuziraba sinnamanya enamba ziizo 07556 244399 endala eri 0774 759186 ziri manya ga Babirye Bridget asobola okuweereza eno naye bw'oweereza eno nga tokusoma neyange enamba mugimanyi waliyo na boxi nga mitwalo 5 waliwo ava omusindikira emitwalo kati wakawezaawo mekaze bakakuwa candidate waffe Alieti Aidena thank you so much Alieti Aidena thank you so much webale nnyo bali ddala Alieti Aidena thank you so much webale nnyo mwemalire ddala candidate waffe agenda okuvuganya ne Kadaga candidate waffe yagenda okubeera nga avuganya ne Kadaga zosindika zensoma ono ye candidate waffe ayina kadi yaffe eya NUP yayina kadi yaffe eya NUP waliwo akuwadde omulala message bwetuuka wano nga tukwebaza nammwe abalina enamba yange naye musobola okuweerezaako era sentuba tujja zisoma naye mumanyi Mr Update candidate yalajanye bambi nga talina za nomination fees ate nga mumanyi Mr Update mu nsonga eyo sisobola kutuula naye mbanga candidate waffe tusobola okubeera nga tumunoonyeza akasente ak'oku nominatinga Paulo akuweereza emitwalo 10 Mr Update zituusaawo Paulo nga message sinagiraba Paulo message tenajja Paulo message tenajja naye nga candidate waffe ono bamuyita Babirye Bridget gemanyage ayina abantu bavuganye nabo babiri kuliko Rebecca Kadaga kuliko ne Salamu Musumba naye mukimanyi nti district eyo twagala okulanga tugiwamba tukooye omukyala gwe bayita Rebecca Kadaga ebbanga lyatukulembedde ddene candidate waffe bambi katumuyambe ku ssente za nomination fees ayinawo akakadde kamu abulako just $2 million abulako just $2 million abantu yogerako nabo mu lusoga bawulire abali kutubona ku live mbalamusa ino ntukodeyo basabuni banyawo amaina muze Bridget Babirye ali kubasaba okuweereza bwa woman member of parliament Kamuli district ngandidde okuvuganya ku kadi yano mu kibiina kya National Unity Platform Team nga ndikubasaba obuwagizi bwammwe asobola okufunirayo sente asobola okufunirayo kyona ng'okisindika ku namba 0756
ena ya MTN eri 0775 nga kyona abo osoboire okusupportinga struggle tujaba nga tukyeyanza era nga tukisoma wano abakatuwayo okusente mpozi mumbejja waliwo mumbejja ali bweru wa ggwanga aweereza ku simu yange emitwalo 2 akuwadde emitwalo 2 mumbejja sente zituuse webaze mumbejja atuwadde emitwalo 2 ku nomination fees zo mumbejja tweyanziza nnyo ezo sente zigenda tuyambira kati sofa ziba mmeka zonna ewamu zoba wakafuna gattamu nga abantu babulira figa nga bategeera zetubulayo awo olina wewomeka mumbejja tweyanziza nnyo bambi webale tukwatizaako sofa mumbejja atuwadde 2 bwogattako neziri wano ziri mmeka zolina ku simu yo tubenga abalina enamba yange namwe muwesobola okuweereza okwo nja zisoma nja kubanga nzisoma naye sofa njagala ndabe kandidate waffe alinawo mmeka yeetaaga 2 ewo ziriyo mmeka abakatwegattako yembeera eriwo kandidate waffe Babirye Bridge yalina kaadi yaffe eya NUP twetaaga win olwekyo win eno tusobola okugikola obulungi ennyo bali bavuganya nabo basente ne bambi omwana waffe ono ajja kukola ajja performinga bulungi bali bavuganya nabo basente naye sente sizeziwangula obukozi n'ensonga empakeginga gyozipakaginzeemu matters a lot so yesimbye na Kadaga ate ndi Salamu Sumba awena wa 2 kati bwanga wena wa 2 nena 2 kitegeeza gye emitwalo 4 tuba tubulayo miliyoni emu mu emitwalo 6 tubulayo miliyoni mu emitwalo 6 waliwo akusindikidde mulungi angambye akusindikidde euro 3 noza zijje ku simu yo keberako olabe keberako olabe otubuulire ze bakusindikira zombuulira olabe nga tusobola okutambuza ensonga tulabe ze tubulayo sofa tubulayo emu 6 sofa ze tubulayo bambi tumukwatizeeko kandidate waffe tulabe nga asobola bambi okubeera nga nominatinga naye mumbejja webale nnyo emitwalo 20 gatuuse kati kyaja gidete emitwalo 20 mumbejja g'otuwadde gatuuse eri kandidate waffe Babirye Bridge emitwalo 2 g'omusindikidde gatuuse bulungi nnyo yulondooza tezinnajja tannaziraba bambi bwe tutyo bwe mbasaba bannange kandidate waffe ono yesimbiddewo ku tiketi yaffe eya NUP era nga akakiiko akasunsula kamulaba nga ye kandidate asaanidde kubeera nga akwatira NUP bendera akakiiko kaffe akasunsula kamulaba nga yasaanidde okukwatira NUP bendera ne kamuwa tiketi olwekyo bambi kyemumuwaayo kyonna kikola nnyo bambi tumuyambe omwana kalo mulujja aŋambye agenda kukuwaayo pawundi 3 ndi ku tiivi Semugambe Shafik tweyanziza nnyo tweyanzidde Semugambe Shafik bakuweerezayo omutwalo Semugambe webale nnyo balire ddala bambi n'abalina ennamba yange musobola okuweerezaako sente mba nsobola bulungi nnyo okuzisoma waliwo abalina ennamba yange abasobola okuweereza ku ya Babirye Bridge eri mannya ge ye kandidate waffe Nup gwe yawa tiketi owa Kamuli district bambi mwana waffe ono bambi tumuwagire mbegayiridde abali ku the updates online page tumuwagire olabe nga asobola okubeera nga abeera kandidate waffe owa NUP abeere kandidate waffe owa NUP Paulo Nsobo ngambi emitwalo 10 zijja Mr. Update tujja Paulo Isoba so tujagera maaso n'okusoma abatuweereza nga naye bwasoma sofanoza tuli mitwalo kati tugenda tusembula kyoyina kyotusindikira tulabe nga omwana ono asobola okubeera nga akola ki afuna sente eza nomination Rebecca Kadaga tugamba awumulemu Rebecca Kadaga alina okuwumulamu yensonga lwaki twalese kandidate waffe owa NUP asobola okubeera nga atugirayo Rebecca Kadaga era akasunsula bamutoki nga alina obusobozi bwonna obubeera nga buvuganya ku kifo ekyo
naye nga bwomanyi abaana bano baali babaze nti bagenda bajjako mitwalo 22 nange ze nali manyi Mr. Update tuba tuli awo nga babagamba basasule miliyoni 3 sente nnyingi nnyo electoral commission mulimba so genda maaso n'okusaba abantu obuyambi n'ennamba zoddemu ozisome abatulaba ku live mbalamusiza nnyo tweyanza bonna abaakatusindikirayo ku ssente za nomination kusaba mukama abawo mu kiseera abaddizeewo abakatweyungako nze Babirye Bridge omulongo waliwo nga tonnagenda wala waliwo ebadde ebungeesebwa nti muleesi wavuddemu ndaba wano waliwo abakyogera wabalimba bafere mu kalulu nkyali mu nnyo paka we bagenda okunnangirira nti nze awangudde ogwa Women MP come 2021 akalulu tukyakalimu oyo propaganda temumugenderako kubanga agenda kutuzza mabega so embeera yeeyo kati abantu genda bongere basomera ennamba yo enamba yange y'essimu eya Airtel eri 0756 244 399 eya MTN 0774 75 9186 waliwo message empulideze ennamba ezo zonna ziri mu mannya ga Babirye Bridget ziri mu mannya ga Bridget Babirye obawo amuweereza bambi ombuulira Mr. Update tulabe nga candidate waffe at least win yo tusobola okugijjayo tusobola kuzijjayo waliwo agenda okuwaayo kyaka emuŋambye mbadde nkyatambula Mr. Update naye ngenda mu kusaako emitwalo 2 bambi wegina bagituuse nja beebaza nja kuba nkwebaza gavumenti eno eyagala kutwavuwaza bwavuwaza kyekigendererwa kyayo n'ekirala baagala kulemesa bakandidate baffe kunominatinga baagala kulemesa bakandidate baffe kunominatinga so embeera eriwo yeeyo ennamba ezo zonna ziri mannya ga Babirye Bridget naawe asobola okusindika ku yange osobola okusindika kandidate waffe zijja kuba sente zimutuukako bulungi nnyo so fa ndowooza tulinamu mitwalo ndowooza tulinga mu 5 tulinga mu mitwalo 5 tuwaayo akakadde nga kamu n'ekitundu bwe tubaayo atuwaayo akakadde oba otukoledde nnyo n'omulala n'atuwaayo 5 kubanga ye oludde alinawo miliyoni emu naaba nga ayongerezaako bambi n'asobola okubeera nga nominatinga abaana baffe bambi baagala abaana baffe wiini bagirina naye ekizibu kye bayina bambi tebayina nomination fees Zaina kyosiima atera nnyo tuyamba Zaina kyosiima message yo sigitegedde Zaina kyosiima kandabe Zaina kyosiima ogambye otya but you are putting assignment wali asindise mitwalo 5 kati Zaina abuuza kikinga wayambadde bbulu leero mu kifo ky'engoye zaffe ezaalagirwa kubanga Zaina agambye but you have no sign nti you are noob you look FDC kale ezo leero ze wayambadde kuba bulijjo oyambala bimyufu bulungi nnyo n'onyuma bulijjo nyambala bimyufu naye munnange embeera y'obudde ebadde ntabuseeko neŋŋamba kanteekeko eno kati Zaina kyosiima atera nnyo tuyamba musabe obuyambi Zaina kyosiima kulamusizaako nnyo nga musaba nti otuweeyo obuyambi bonna bwonna obusobodde tujja kuba tubweyanza nomination fees basabye miliyoni 3 bambi nga ayinako miliyoni 1 sofa esente zetwakawezaawo ziri mmeka toto mbulira zoyinaawo esente zituuka zetusoma neyojjukira omuyinamu ennamba 2 olina okumanya ku Airtel ne ku MTN olina n'okeberayo mulyazzaawo yakusindikidde 5-2 azifunye emitwalo 5,12 mulyazzaawo azikusindikidde abakatwegattako Amina abakatwegattako embeera yeeyo nga tugezaako ne masiki yo myufu masiki gibalage gyobadde oyambadde masiki yo ye yalagirwa ojambadde wi president omuwunzisi masiki kati abantu nga batuweereza obadde okyannyonnyola enteekateeka z'olina eri bannakamuli municipality Kamuli district Kamuli municipality nembuzaabuza ate waliyo bigirwa Moses nebimbuzaabuza gotwala the whole district tuyinamu constituencies ennya netubeeramu ne sub counties 23
so embeera yeeyo. Capital akuwadde 50,000. Capital weebale nnyo ngambye aziweerezaawo ku simu yo. Capital Kalinaki ali Wandegeya. Capital weebale nnyo weebalire ddala bannange twagala bano bakadaaga bayongeza ssente zino eza nomination fees kulemesa baana bano ku nominatinga tokola parliament yayongeza ssente zino yayongeza ssente zino kulemesa abaana baffe okunominatinga. Serena Nsugonge mukwano nze sirina ssente ze ngenda kukuba naye kankuweereza essaala naye nkulu nnyo Serena Nsubuga. Mulunja aŋŋambye sente yo waliwo akuweereza pawundi 3 aziweereza ku simu yange kanje nkebereko. Lemagisa aŋŋambye wandiika amannya wano ne phone number. Amanya gago nagawandiise dda mwanyinaze Lemagisa bamuyita Babirye Bridge ye candidate wa final ticket eya NUP Kamuli district agenda vuganya ne Rebecca Kadaga ne Salamu Musumba. Ddamu osome namba zo Lemagisa azifune. Number is 0756 244 399. Then MTN it is 0774 75 9186. Yes, number ziri mmanya ga Bridget Babirye zonna. So obadde ombulidde ku nteekateeka gy'olina ey'okukulaakulanya bannakamuli. Abantu bonjongera okunnyonnyola bannakamuli biki by'obateekedde biki ebiganye biki Kadaga byatakoze kubanga ebbanga Kadaga lyakulembeddeeyo abantu bakaaba nnyo amaziga. Yongera okutemaatema ate nga nange bwe nkukwatizaako okola nga tufuna nomination fees kuba Kadaga awummuleko bannange. Enough is enough. Kadaga ebbanga ddene nnyo ng'okulembera katuleete musaayi muto Babirye Bridget tulabe nga tujjayo wiini eyo. Ebambi bano baana bato naye baana bali ambitious, baana balina determination, abaana balina obusobozi, but sente zino zayongezebwa parliament kulemesa baana bano ku nominatinga gwe atakimanyi. So Babirye Bridget amanya ge gonna gawandiise dda ole Magisa damoga ogaspellingire Magisa amanya go mumpola mpola. BIBIRYE then Bridget lili BRIDGET. Amanya Babirye Bridget gago bagakuwandiikidde mwanyinaze Magisa. Mr. Update I sent on your number. Kalinaki akuweereza 50,000 ku simu yange. Capital musajja wange Wandegeya akuweereza 50,000. Webale nnyo baleddala Capital 50,000 zituuse bulungi nnyo. Yongera Sengoba yonge tematema mbadde nkyaba temera bye tugenda okukolako ati nga ensonga endala eri mu bya kukulaakulanya abakyala. Kiri ku rekodi kiri ku rekodi nti abakyala babadde balekebwa emabega mu bintu bya economic growth and empowerment. Naye nze bwe banaateekamu obwesige kubanga amaanyi nkimanyi nti gali mu bo bwe banaateekamu obwesige ngenda kugezaako nga ndobingira abakyala tubafunire training centers basobole okuyiga emirimu egy'omumikono egy'omu mutwe basobole okuba nga beeyimirizaawo ng'omukyala yenna ow'ekamuli ng'ali independent. Ono abaddeko kiri ku rekodi nti Kamuli yebadde esinga okuva abaana abatasoma. Kamuli yebadde esinga okuva teenage pregnancies and ne gavumenti etukumidde in a vicious circle of poverty. Kiri ku rekodi nti Kamuli omuntu tasobola kukola nusu 35,000 olunaku. Weesanga nti ezo aba azifuna after a month. Ate ng'ebyetaago biba bingi. So poverty tukyali baavu obwavu bukyali bungi e Kamuli. Most people bali living under the poverty line. Tebasobola kwetusaako yadde ebyobulamu yadde kikubanga buli kimu kyakugula. Ogenda mu ddwaliro bakugamba sooka osasule ssente then bakuwe first hand service. Then ekirala kyetugenda okukolako nga Babirye Bridget ku empowering abaana abawala tugenda kuba nga tubateerawo sessions okubateekerateekera obuwala buno bwe bayita obwa adolescents. Abamu bo baba nga tebamanyi kukozesa n'ebintu byabwe ebyekweyimirizaawo nga tebabimanyi. So tugenda kikolako ekyo ekintu actually mu gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu Robert
agamba nti abaana abo abawala agenda kuba nga abawa ebikozesebwa buli mwezi nga byabwerere. So enkola eyo tugenda kujja embracinga nnyo. Then ekirala ekyokukolako ebyokusoma ngera we nagambye nti okusoma e Kamuli osanga government sponsorship list eyo gye bagamba nga mu Kamuli teri yadde muntu avuddeyo obanga webaba kwe baliko nga babiri ng'omu. Ekyo kiraga nti Kamuli tukyali mabega nnyo ate that plan is intended to keep us mu bwavu, kutukuumira mu bwavu. So ekyo kintu tugenda kuba nga tukikolako nnyo nnyo nnyo. Abakatwegattako embeera yeyo mula sisinani esente zosindise ezinaba kubeera nga zituuka. Mula sisinani ogambye oweerezaako sente naye tezinnaba kubeera nga zituuka. Mula sisinani esente zosindise tezinnaba kubeera nga zituuka. Keberako tekuliko sendala zazooko. Abaagala okukwatizaako kandidate waffe tunoonya miliyoni 2. Mula sisinani ezo tezinnatuuka nva kebera ku ssimu eya Mr. Update nga zosindise tezinnaba kubeera nga zituuka. Twagala okulanga candidate waffe ono afuna nomination fees. Candidate waffe yeetaaga nomination fees naye embeera bwetyo bweri. Network eri kiriya mumbulira network eba eri kiriya ezayina kyosiima buli mwannyinaze oyamba nnyo bwebaako nekyoyambye bambi omwana ono candidate waffe afune nomination fees bamuwadde tiketi yagirina nga bwomanyi abamuga edduka wa Mr. Update yasobola okubeera ng'ayamba. Mula sisinani ongayeti said it was delivered munaye sinabaziraba ate nze omumanyi mulasi era singa zituuse singa nakugambye dda. Mulasi ziri sente mmeka mukama wawe ezosindise? Ziri sente mmeka? Oba ozisindise ku yono simanyi naye okwange tezinnajja mpozi nga zinajja oluvannyuma. So embeera bwetyo bweri. Candidate waffe yeetaaga nomination fees. Candidate waffe yeetaaga nomination fees. Naye nga mula sisinani ziteekwa okuba nga zijja kubanga eza mula sisinani bwayogera ekigambo aba akitegeeza. Naye nga ennamba eziri awo zonna ziri mannya ga candidate waffe Babirye Bridge. Ennamba ddamu zisomera abantu bulungi. Ennamba eya Airtel eri 0756 244 399. Then eya MTN eri 0774 75 91 86. My sister Zaina Chosima agamba, but you need to be more aggressive, sister. You sound so polite, yet we are dealing with the mafias. That's true. We know we are determined. One constituent Sejoli Moya Kadaga, Bamafia, Wabadagamba Manina Zaina, Eroya. Anza not too young boy, not to manage to jam. The moment is Zaina. Zaina inzo zituwazo nagamba ne bambi omwana waffe bambi bwate bwayogera ensonga zikwata mpola mpola. Si Robert Sure kuba ground agina nali ye Kamuli eyo nga waliyo bijirwa ku ground nono Babirye Bridge nga bali ku ground naliyo nagenda nenkola ground sampling. Abantu soko yogeremo nabo mu Lusoga abantu baffe bali kuno abasoga abali mu constituency basobola okutegeera kiki kyogamba. Abantu banga basoga banange kode baseba nibanyabo amaina nize Bridge Babirye aidi okubasaba okuweereza bwa woman member of parliament mu Kamuli district kadiyano zensonga nenjo okola mu ningi nga wenzizenga ndimena bateti byo kusingira irala kwemparinga bakyala nakubatola mu ifumbiro nakubatola mu bunigirize buno bwe tubaire mu myaka 35. N'ensonga eyindi ya creatinga omirimu nakugilobinga nakununula service commission ye Kamuli mukidi bulungi nti Kamuli tusobola kufuna mulimu then bafuna omulimu. Then n'ensonga eyindi gyenenda okola ku byabulamu bya Kamuli tubenga tubilobinga mu gavumenti ya Lina katono naye magisa enamba eno obe kulemeseza osobola osindika ku namba yange candidate nja kuba sentence muwa bulungi nnyo. Era magisa sindika ku yange ya MTN zijja kuba zituuka mwanyina zere magisa gena maaso. So n'ensonga eyindi yakiiba itaka abaye Kamuli abali n'amasagali mundulira ku nsonga eno omuntu kasitaida nga wa sente
bakoba ati mwabali wa musentuke mukole mujje of which ensonga tujja gikola ku ino mu gavumenti yamwe mu Kyagulanyi Center mu Robert ate nze bwe munaba munesize nga mukairo gwa mwani MP ensonga eyo njagigerera mu idio mulimu gwa MP mulimu gwa kukikira abantu be gwakuba ogererayo nti ene Kamuli tulina ekizibu kiti then gavumenti yasalawo okuba nti etuyamba n'ensonga eyindi ya kutoolawo imbalance eriwo wesanga nti ebiri eidinda tina ebiri ekamuli ate nga ife Kamuli nife bakoba ati muyina omunene but omunene nigwe tulina tukoma ku byoya byanswa ezira kiri Kamuli kati omuntu asobola okuza what is distinct in Kamuli that other regions without the speaker don't have olingirira mu byemukoba most people byebakoba nti byeyakola in other regions biriyo so there is nothing distinct yobandi basaba nti mumpe mbaweereze tusobola okununula Kamuli tusobola okukyusa ekifaananyi kya Kamuli kuba abasinga mu Kamuli baidi nti Kamuli ya yero Kamuli yaki but this time ndikwenda bakakasa nti kijakyuka era ali eyo ng'asuubira nti NRM ejabite Kamuli ekyo kirooto tikijatuukira wairewaire abakatwegattako embeera bweti bweri tulina kandidate waffe Babirye Bridge bambi abasobola kubeera nga muyambe teri kitasoboka support yaffe gye tumuwa yegenda omuyamba okuwangula enamba zebbiri tuzitaddewo awo kyosobola okumuyamba kimuyambe kyosobola omuyamba kimuyambe labe nga tusobola omunoonyeza nomination fees anominating then ate tulekere abalonzi okusalawo ani asaanidde tulekere damu okebere kusima waliwo abakuweerezaayo tewali yamuweerezaayo mulala bwaba watuweereza tujja kuba tukusoma bwaba atuweerezaayo so fa tubaye tusenvudde tubulayo ndowooza ekinene nnyo tubulayo miliyoni ng'emu mu emitwalo 4 so fa tubulayo miliyoni ng'emu emitwalo 4 alina kyalina osobola okubeera nga okituweereza bambi kandidate waffe n'abanga asobola okubeera nga anominatinga bambi n'abanga asobola okubeera nga anominatinga avudde lugendo Kamuli ne bamuga agende wa Mr. Update mubenga musobola okubeera nga tumunoonyeza nomination fees essimu ezo zonna ziri mu mannya ge zentadde wano oweereza mu ssimu ye butereevu namwe ate abalala banaamusindikira oluvannyuma essimu ezo zonna ziri mu mannya ge emu ya 0756244399 eri mu mannya ga Babirye Bridge endala eri 0774759186 naye eri mu mannya ga Babirye Bridge bambi asobola okubeera ng'afuna nomination fees abasobola otuyamba mutuyambe eno ensonga nayo ebenga eva mu ddiiro ate kandidate waffe addeyo atandika okubeera ng'ate anoonya akalulu Richard K. Mukungu ogambye vote Babirye Paulo Isobo ogambye asobola Shizo brief NUP thank you so much Lema Giso ogambye I've tried yours but as well the MTN is down MTN abasobola musobola okukosawo limiti singa tufunayo muntu omu n'azituwa lumu bambi candidate waffe n'afuna nomination fees n'agenda Lubanga Kimongeterwa to keep on WhatsApp for more information okay bambi omwana waffe yono asobola okumuyamba muyambe Mariam Patero wejjidde nga tulina candidate waffe owa Kamuli district agenda vuganya ne Kadaga bambi yeetaaga empowerment gye yeetaaga ya nomination fees abere candidate ebisigadde tujja kwasaganya mpola nomination fees zino bazongeza ne bazijja ku mitwalo 2 ne baziza ku miliyoni 3 nga kyebanoonya bakandidate baffe bano baleme kunominatinga nga bakandidate baffe baleme kunominatinga Zaina agenda kuwa emitwalo 75 Zaina kyosimu Zaina kasitayogera bakikakasa Zaina thank you so much emitwalo 75 gyakugenda okusindikira kati agambye ndakuwaayo endooza musoga Zaina my sister Zaina kyosima bulijjo tombuusanga mwebazeeko mu lusoga Zaina kyosima emitwalo 75 neyanzi Zaina emitwalo egyo 75 kama kuwa omusa bali kuwagira struggle
emitwalo 75 Zaina kyosima Zaina bambi thank you so much lyo tafali ddene nnyo bambi candidate waffe kati bwe tugattakuze tulinawo nkaaga bw'ogattako 75 ziba mmeka tunoonya miliyoni 2 bambi Zaina thank you so much bambi candidate waffe omutaddeko ettaffaali omwana Winnie ajja kugijjayo Winnie ajja kugijjayo ffe katukole kye tulina okukola nominating olaba NUP yakwata tiketi n'egimuwa bamulabamu obusobozi thank you so much bambi avudde Kamuli ne bamuga agende wa Mr. Update Mr. Update ensonga ajja zikwasaganya ngera mumanyi Mr. Update baana bano bonna njagala banominating tewali candidate waffe gwe saagala nominating awo nja kufiirawo Mr. Update awo nja kufiirawo agambye agenda ziteeka ku ssimu yange Zaina bwe zituuka my sister Zaina kyosima tugenda kuba tukutegeeza nti zituuse naye oyo ekigambo kye bwaba akyogedde aba akitegeeza kyemumanyiiko Zaina kyosima yayamba omukyala eyo eyali abeera eri mu disitulikiti y'e Mawokota ewa Irudamaani n'amuwa emmere n'amuwa biki oyo atuyambye nnyo atubeereddemu nnyo so Zaina kyosima thank you so much tusaba Allah akusasulemu musera tusaba Allah akusasulemu musera Zaina thank you so much candidate waffe omutaddeko ettaffaali mitwalo 75 sente sizaakusaaga ezo bannaye ez'obudde buno omulembe guno ogwa Bosco mitwalo 75 bw'oba ogenze Mbamanerenda bagamba leeta emmotoka ozza mwenda naye weebale nnyo ebalire ddala my sister Zaina kyosima tuba tusenvudde mitwalo 75 bwe gituuka candidate waffe ate addeyo mu constituency abenga ne Rebecca Kadaga Kamuli district eyo twagala tubeere nga tukola ki tugiwamba ebeere mu mikono gyaffe kitegeeza ono candidate waffe alina ku teaming up na Bijirwa Moses ensonga nga etambula bulungi nnyo John Wansolo bw'ono tusindikirayo akantu tujja kwebaza world limit naye ekola bulungi nnyo abasobola tuweereza ku world limit bambi candidate waffe mbenga nsobola okubeera nga mutta mbenga nsobola okubeera nga mutta olwekyo embeera bwetyo bweri abakatwegattako ku the updates online page Martin pakusimula abakatwegattako abali ku the updates online page Mr. Update ngezaako okulabanga candidate waffe candidate waffe asobola okubeera nga afuna nomination fees tewali sente empya zazze sinnamanya Zaina agambye MTN is down bannaye tetuluguddeemu bambi MTN Zaina agambye abadde ngenda zisindika ne MTN eri down but world limit is on we can use world limit MTN bangambye eri down MTN eri down candidate waffe ayinako n'ennamba ya Airtel candidate waffe ayinako n'ennamba ya Airtel candidate waffe Sekayuba Fred ogenja muweerezayo emitwalo 10 kasasimu yenjifunye Amina Isma Case ongambye awupege ayina kyayina osobola okukituwa bambi candidate waffe n'afuna nomination fees candidate waffe bambi n'afuna nomination fees netulaba omwana waffe ng'asobola okubeera ng'akola ki anominatinga kikulu ku nominatinga bw'anominatinga Mr. Update ebisigadde nja binoonya mpolampola bipande biki tujja kuba tubinoonya mpolampola but bangambye yo MTN eri ekweri Airtel bangambye yo Airtel bangambye teri down Mwanje Ivan ongambye Segi for posters tunoonya za nomination fees Kasambo ngambye I can manage Remagisa azisindise ku ssimu yange Remagisa emitwalo 2 gituuse zizze na world limit Remagisa bambi thank you so much bambi candidate azaddukira gyendi ngamune Mr. Update njagala kunominatinga naye sente zikyaganye ne mugato weeraliikirira abantu bange kambayitemu tulabe tusobola okubeera nga tuyamba
naye bisobola okubeera nga tubulayo tugenda tusembula. Lemagisa, thank you so much. Nsaba Allah akusasule musera esente zituusa wano ku simu ya Mr. Update. Lemagisa, thank you so much. Lemagisa, thank you so much. Bambi candidate waffe enamba eri ku WhatsApp ye eri waku zino. Enamba eri ku WhatsApp ye ya Airtel 0756 244 399. Abana abasobodde abalala enamba ya candidate waffe eri ku WhatsApp yeyo enamba esooka. Enamba esooka ye eri awo. So ne bwe tunabanga tutanganye naye osobola okubeera ng'omunoonyako ku WhatsApp. Noba bambi ng'osobola omuwaayo abaagala omukubira ebifaananyi abaagala okukola ki candidate waffe tumuwe empowerment win ajja kugijjayo. Abulamu just empowerment. Bali bakadaaga buli omu abamanyi babbye nnyo. Buli omu akimanyi bakadaaga baluddeko bamusumba bakulemberako nyingiddewo. Mukimanyi nti ennaku z'omwezi nga 15 ennaku z'omwezi nga 16 tugenda kuba tunominatinga naddala ffe bacandidates abeesimbyewo ku tiketi eyaffe eya NUP. Mu kiseera kino nyina eyeesimbyewo Waumani MP agenda okubeera nga avuganya ne mukyala Rebecca Kadaga ku tiketi yaffe eya NUP. Mu kiseera kino ndi naye amanya Babirye Bridge ndi naye wano ngenda batuusaako Babirye Bridge. Mwana ono bambi yeesimbyewo avuganya ne Rebecca Kadaga kubanga Rebecca Kadaga we netwagala tumusiguukulemu eyo constituency mwali. Mwana ono yali ku tiketi ya NUP yaweebwa tiketi yaffe eya NUP nga mukimanyi obulungi naye bambi ayina ekimutuddemu ze nomination fees zemutuddemu. Lubaali obulamu tasamirirwa ngenda kumubawaako abenga ayogerako nammwe abawe namba ye musobole okubeera nga mumuwayo ku nomination fees. Sinnamanyi oba network eri clear. Network bweba eri clear Mr. Update nga mumbuulira nti ya network eri clear. Bwebanga eri clear nga mumbuulira olonga but you are not clear. Network wano wendi eri clear nnyo. Network wendi eri clear nnyo. So yeesimbiddewo ku tiketi yaffe eya Ambulera ye Babirye Bridge mu district eya Kamuli. Mukimanyi nomination fees baziduumudde. Nomination fees baziduumudde ne bazijja ku mitwalo 2 ne baziteeka ku miliyoni 3. Bambi abaana tebalina. Lwekyo nsaba abali ku the updates online page tukwatizeeko candidate waffe azze anoonya avudde Kamuli mu district nange asegirinya Mr. Update nyinawo kakadde kamu kokka mbulako bubiri ayinawo kamu abulako bubiri kamubawe ayogereko namu. And improve on their lifestyle. Then the next one is to improve on the standard of living of my Kamuli people. It's on record that Kamuli has the poorest roads, the poorest services, the poorest education system. Actually, even the health system is just rotten. So those are the things we are going to work on when my people interest me as their woman MP come 2021, and I believe they will interest me because we have the ground, we have the support. The only thing which is making us to lag behind is the financial part of it. But I believe with God and with everyone online and with everyone who support us, we shall have to achieve that, whether the junta wants or not. Embeera bwetu bweri points ze azibagambye muzamuwulidde. Nja bavuunulira abatamanyi Lungereza nja kubavuunulira mpola mpola. Nja kuba Aisha Nakayiza, thank you so much. Candidate waffe omuwaddeyo omutwalo gumu n'ekitundu. Candidate waffe omuwaddeyo gumu ekitundu. Bambi abategeera Oluganda obulungi nze ambassador wabwe mu Luganda, nze presidential advisor mu kubavuunulira nze NUP translator. Mr. NUP translator nja bavuunulira. So embeera bwetyo bweri abakatwegattako abali ku the updates online page. So tugenda tusembula. My sister Zaina Kyosima ngambye Mr. Update network ekyali down. Ibana network angetukoze bubi wakati singa tugattagattako nezo singa zibadde zizze bannange singa tuli wala nnyo
kubanga Mr Update bwetuweza million 2 nga candidate muta ng'agenda mu constituency ng'obudde tebunnaziba ate nze nange entambuza ebirala naye simanyi kyengenda kukola naye kirungi enamba eyo gyemulabawo ku Airtel eri ku WhatsApp musobola omukwasaganya my sister Zaina kyosiima bambi webale nnyo balire ddala n'abalala abagenda mu maaso n'okusindika musindike tulabe nga kino nakyo tukijja mu ddiiro waliwo amuwaddeyo gumu 10 George Kakinda thank you so much George Kakinda thank you so much webali kuyamba candidate waffe George Kakinda webali kuyamba candidate waffe mu ngeri emu oba mu ngeri endala bambi nobanga omuwaddeyo akatafaali agende anoonye akalulu ekyo kikulu nnyo ekyo kikulu nnyo kandabe mulasisinan nge Mr Update mulasisinan mulasisinani mulasikwatizeeko nabenga candidate waffe asobola okunominatinga tetwagala muntu ye agambe nti nomination fees ezambula wini nali njijjayo era twagala tubikole omuntu tumusabe wini omuntu tumusabe wini yaffe omuntu tumusabe wini yaffe kyembuuzaamu okuvala watandika wayingira mu lesi ne bakadaaga totiisibwa tisibwa gyekuli naye fenga ffe abanuuku ekyo tuba tukisuubira ate tuba tulina kulemerako ku ensonga wogiremerako omuntu alwa n'akuvaako so bakutiisatiisa naye olwokuba nti omulamu ogulemeddeko omulamu tugulemeddeko tiimu kununula Kamuli mission kununula Kamuli district candidate waffe agambye atiisibwa naye nga bwomanyi nti candidate waffe munywevu ali determined agambye tajja kutiisibwa ye bamutiisatiisa bwagenda mu maaso so yembeera eriwo abakatwegattako abali ku the update online page kubanga osobola okuyambako candidate waffe bambi muyambe asobola okubaako komusindikira kamusindikire kulwo struggle yaffe sofa tubadde tusenvudde nakuba network zikyekyanze network zikyekyanzeemu mu ngeri emu oba endala naye abalina kyemulina tuyambe kakati kyenjagala obuuzaamu mu kamyufu walina gwe walimu naye oba wayita one opposite so bonna bakutya bantya ne bagamba oyo katumuleka ajja kusobola era ng'amazima gali nti nja kusobola era ngenda kuleeta victory mwami Kyagulanyi ng'awangudde ne Babirye Bridge MP ng'awangudde mu 2021 Babirye Bridge kyono kyemwagaddeko mu kamwake talinaamu feriya ayinamu win omuntu bwatyo mba mwagala nnyo kubanga omuntu awaba akola n'omutima gumu talinaamu kirala kyonna Airtel candidate waffe tumubeereremu tumuwagire Valeria Nanington word limit is not accepting any money since it is used as MTN and Airtel. If the money is from abroad, Museveni is doing it purposely not to send money to local members. Bangambi chanzera na word limit yeganyi naye ate munaire magisa azituweereza ku word limit nezijja Paulo Isako nge baagala status ko tubamanyi genderwa byabwe tubimanyi so embeera bwetyo bweri abakatwegattako buli alina kyalina osobola bambi okubeera ng'okituyamba netuyamba candidate waffe naye abalala abana babasobodde okumufuna ku ssimu ye essimu ye eyaki eya WhatsApp 0756244399 yenamba ya candidate waffe eya WhatsApp so embeera eriwo yeeyo abakatwegattako abali ku the updates online page waliwo ngambye Valeria, let me pin the number Mr. Update. I try again. Okay, let me pin the number again.
Valeria Annington abasobola musobola okukozesaako ku yange ne yange omugikozesaako sente ziba zituuka ku candidate Ivan angambye please try word limit ni John Wansolo Munda angambye ziganye namba bangambye ziganye namba ziganye zitaginge buto bera bwetyo bweri only MTN is working on wave Padero Patel angambye only MTN is working on wave yambe bambi candidate yiwaffe Ivan Kayizo ogambire John try Airtel Ivan Kayizo olai koliko muzuri wagira candidate waffe because profile pic eriko ya candidate waffe profile pic so embeera bwetyo bweri candidate waffe yetaaga empowerment yetaaga kuyambibwa enamba zizo zibateereddeko okwo abasobola okumuyamba mwenna naye nga mumanye tuyiya ne dictator ayiya ye kyatayagala wankwasi webale nnyo wankwasi webale nnyo bangambye weerezayo mutwalo gumu 10 that's very good that's very good wankwasi webale nnyo webalire ddala akuwaddeyo gumu 10 bambi webale kyotodde tusaba mukama katonda akikusasule mu ssera so embeera bwetyo bweri abalina kyemulina osobola kituweereza abenga candidate waffe tumwempawalinda twagala okulanga bakadaga bano abazeeyi tubagoba bakadaga abazeeyi twagala tubagobe tulete bakandidate baffe abali ku mulamwa bakandidate baffe abali ku nsonga so mwannyinaze ono yesimbyewo era twagala tulabe nga tumuwagira Zaina Kyosimu ngambi we've tried several times but wave teriiko ekyagaanyi ekirungi kya my sister Zaina Kyosima network we zinaatererera era sente ajja kuba asindika nsindike Nalumansi Olivia ngambi how to use word limit simanyi but someone atugaidinge word limit bagikozesa batya abenga candidate waffe tumuyamba Paulo Isoba naye yebaziza ku wankwasi kubanga atuweereddemu kamu gwe muganda thanks guys thank you so much so embeera eriwo yeeyo tukwatizaako candidate waffe olabe nga asobola okubaako obuyambi bwafuna but so far tetunaba kubeera nga tukimaliriza olw'ensonga network era ekeeganye nakiganda ni from ngambe download it and fill in your information bakugaidinze download it ofilingemu information yo then ojja kuba osobola okuaccessinga ojja kuba osobola ojja accessinga ngeri emu oba ngeri endala so embeera eriwo yeeyo candidate waffe kulanga tumunoonyeza obuyambi omuyovu David Sekandi ongambye kuoli nnyo John Wansolo ngambye I will send later okay no problem John Wansolo ngambye ja kusindika oluvannyuma so embeera bwetyo bweri Princess Kyagulanyi ngambye Kyagulanyi Center Mumbi Suri for President Segenya Mamadi for MP Kawempe North so embeera bwetyo bweri network zikyaganye nja kudda oluvannyuma ennyo enamba za candidate damu abantu basomere enamba n'abakuyambyeko n'abakyagera maaso n'okuyamba bajja kuba bakuweereza ku simu yo nga network ziteredde enamba eya Airtel eri 0756 244 399 ene ya MTN eri 0774 759186 abatuweereza sente neyanziza nnyo neyanzege mukama abawongusa n'abakyaweereza basaba tugende mu maaso tusobole okukusa ensonga eno tusobole okufuna obuwanguzi embeera bwetyo bweri eri candidate waffe yeetaaga miliyoni 2 sofa ku ze tusonzeewo tubadde mitwalo ndowooza 64 ze tukomyeko my sister
cent mitwalo 5 mu 12 MTN. Ronald Ssenyonjo webale nnyo. Akozesezza Sendwave egira ndowooza eri on and off. Sendwave ndowooza eri on and off. Sendwave eri on and off. Sendwave eri on and off. Sendwave eri on and off. So mwebale nnyo. Ni mukandoli asingise mitwalo 14. Mitwalo 14. Webale nnyo Eren Mukandoli, webale nnyo ebali ddala obuyambi bwobutuuse Eren Mukandoli, tusaba Allah akusasule mu musera. Isaac Muzuku Iwanuka asingise bambi network zirayika zitereddemu singa my sister Zaina kyosiima akozesa eddakiika zino n'abanga asindika nga network kweri kiba kituyamba nnyo kiba kituyamba nnyo. So my sister Zaina Ssenyonjo yawadde yasingise mitwalo 5 mu 12. Ronald Ssenyonjo tweyanziza. Ronald Ssenyonjo tweyanzeege candidate sente azifuna bulungi nnyo. Zonna ze munamusindikidde candidate ajja kuba abeebaza. So omuntu kati osobola okuddamu n'osindika n'olaba network era ekeeteredde tumanye nti kino kiwedde. Twebereremu ngambye network mbi nnyo wano. Network ekyaleese problem. Zaina agambye just wide wave is down. Okay. Tujja kugumiikiriza. Kirungi akyayinayokko olunaku nga 2 naye kye twagala okukola by Monday tube nga ffenna tusasudde mu bank. Actually njagala okutegeeza banno ku candidates mwenna abeesimbyewo ayina nomination fees dduka mangu ozisasudde mu bank. Because ekigenda okuddako kiri kimu kugamba nti ebyuma bifudde balemesa bakandidate bafe okubeera nga tebanominatinga. So buli afuna sente ze zinominatinga duka onominatinge mangu. Ekyo kijja kutuyamba nnyo. Kijja tuyamba nnyo bakandidate baffe bweweza sente zinominatinga duka onominatinge. Because abasajja bano bajja tukabage machine za banka zifudde nga kyebagenderera tebagala bakandidate baffe kunominatinga. So ekirungi enamba za candidate muzifunye zizaawo zonna we ziri. Kyosobodde kyomuteerako tulabe nga candidate waffe asobola okubeera nga anominatinga. Yembeera eriwo ngenda kubasiibula candidate mute. Ekirungi enamba ze muzifunye mujja kuba musindikira mpola. Mmanyi we tunatuukira enkya zijja kuba ziweddeyo, ajja kubampa lipooti yonna kubanga ennamba zezezaawo. Esooka eri 0756 244 399, endala eri 0774 75996 zonna ziri mu mannya ga Babirye Bridge. Ennamba nziddamu okuzibasomera 0756 244 399, endala eri 0774 75996. Essimu eri mannya ga Babirye Bridge. Kyonna kyonna omusindikirako kijja kukola. Ate eya 0756 244 399 eri ku WhatsApp. So ajja kubampa lipooti yonna tubeebazeeko mwenna abasobodde okubeera nga mukola ki muyamba bambi. Kwa account kwezi muzazijja kujjako oluvannyuma. Waliwo ng'embye Kalona Mulunja ong'emi supplement weight. Kale oba ngambye nnindemu tewali tabbu. Ng'emi supplement lindako okusiibula tukyasindika tulabe nga tulwana tulabe ng'omwana afuna ssente candidate waffe owa NUP. Ennamba zezo zonna ziri mu mannya ge. Omuyovu David ngambye MTN is working on wave. Muna eri on and off. Egira negendako ate nevaako. Negendako ate nevaako. Egira negendako ate nevaako.
Kayizo ngambye Carol, let him wait to call for just like 10 minutes. We see. Hey, Kale. And you know, Carol Mulujo Gensegenya, wait, don't go, please. This girl needs you. Nkimanyi bulungi nnyo. Kimanyi nti yeetaaga empowerment. Constituency tugira Nulemba yaye. Nkimanyi yeetaaga empowerment, but network ziri down. But musobola okugenda maaso n'okugezaako ekirungi enamba ziri mu mannya ge bambi ne mumuyamba bambi ne mumuyamba mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Omuyuvu ngambye Mr. Update wait. Valerie Hannington ngambye I've tried to send Segirinya number, but it says the number is invalid. 138650. Let me give you another number. Let me give you another number. Yeah, Valerian Annington, you can use that number as well. You can use that number as well. Gezako kwe ulabe Valeria Annington 7823360402. Gezako kwe yo tulabe. Yeah, sin Segirinya Muhammad. Segirinya Muhammad. Naye eyange bwe beeganye ng'ogezaako ey'Ababirye. Ogeza ku yange bwegaana n'ogezaako ku y'Ababirye abenga tusobola okubeera nga tukimaliza. Ogenda kamaliza. Netusobola okubeera nga tukimaliriza mu ngeri emu oba mu ngeri endala, but you can use that number as well. Weegaana ng'okozesa y'Ababirye 0756244399 ya candidate waffe Galiwango Sulaiman ogambye I will send her on Monday. Oh, thank you so much. Era ajja kuba mpa report mwena bamusindikidde, then mbenga mbebazaako mu live eneddako candidate waffe twagala aleme ku nominating nga twetaaga candidate waffe bambi anominating candidate waffe kitusinga okubeera nga twetaaga tumubeereremu abenga asobola okubeera nga akola ki anominating. Naye mumanyi nti yesimbye ku Kadaga ate yesimbye ne ku Salaamu Musumba. Kati bali bagenda bwawuzaamu candidate waffe abayite mu makkati wetto kuba ffe akalulu akaffe aka NUP kali solid. Ffe tulina solid oba tulina block of vote NUP. Omuwagizi wa NUP teyeefuula, so ffe tulina solid vote oba tulina block of vote. Paulo Isoge, please send to Mr. Update Honorable Segirinya. So atuweereza yenna oba otukoledde nnyo candidate waffe Babirye Bridge yesimbyewo mu constituency eya Kamuli district nga woman MP. Nga woman MP district ye Kamuli tulabenga asobola okubeera nga akiikirira NUP. So yembeera eriwo message eno information eno mwongere okubeera nga mugitambuze mugyongereyo, buli agifuna gyongereyo candidate waffe abenga asobola okubeera nga akola ki awangula mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So yembeera eriwo abakatwegattako abali ku the updates online page. Naye nga mujjukire omwana waffe candidate waffe ono bambi ali ku mulamwa newankubadde atiisibwa naye yagambye tajja kuzikiza paka nga engule tujambadde yagambye tajja kutiisibwa tajja kuzikiza because kitwetaaga kwe kulaba nga engule tujambala, kitwetaaga kwe kulaba ng'amaanyi g'abantu gakola kigayina okukola. So mwebale nnyo mwebale ddala Mr. Update ngenda kuwummulamu nja kudda network bwe zinaba ziteredde.